co.ug. Olunaku lwaleero tuyina mukadde waffe Dr. Sheikh Adam Senjara gwe tuyina ku mimbali. Ngenda musaba asooke akubuuzeeko byonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza. Tukwaniza Sheikh. Naam, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, mikwano gyaffe abatuwuliriza mukadde kano akawukumaca soso kutenda Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matenda amajjivu agatali mu bukendeevu bwonna, ne musaba okusaasira n'emirembe ku ekitiibwa ennyo nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera ku ebyo bye yasomesa n'okubikolerako okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga okubeera ekyebbeeyi ekyava eri Allah subhanahu wa ta'ala ekyemirembe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eddoboozi muliwulidde bulungi, nkakasa nti mukakasiza nti gwe tulina yeshe abagenda maaso n'otugoberera lwakiri ku mikutu gyaffe ekya social media, namwe tubeebaza mwebali kubeera nga muyitirayo eyo ne musobola okubeera nga mugoberera enteekateeka ey'olunaku olwaleero. Mukadde waffe simanyi leero tuli otuleetedde. Naam, alhamdulillah, muganda nsozi olwaleero tugenda kubeera nga tukola kye bayita tawdih المسائل الميراث والمعاملات المالية. tugenda kubeera باذن الله تبارك وتعالى nga tukola tawdih okwanjuluza n'okunnyonnyola masail almirath, amasala oba ensonga ezikwatagana n'ebyokusika mu Busiraamu wa ba'd almuamalat almaliya, n'ezimu ku nkolagana eza ssente ezeetaagisa okubeera nga zinnyonnyolwa Abasiraamu babeere nga bazimanya. Waliwo enkolagana ezimu ku za ssente, enkolagana mu kusuubulagana zinnayogerako emabega eyo, abantu abamu nga bagamba nti oba oliawo baagala okunnyonnyolwa okw'amaanyi okusingako awo. Nolwekyo biidhinillahi tabaraka wa taala olwaleero tugenda kutandika n'okunnyonnyola, era ng'omulundi ogwasembayo gwe twasembayo okuba wano, ebikwatagana n'okusika kuno okwaffe okw'Obusiraamu. Ekisookera ddala okusika kuno okwaffe okw'Obusiraamu, buli lwe tuba tukwogerako kino omuntu kyalina okusembeza mu mutwe gwe. Ekisooka buli lwe twogera okusika mu Busiraamu tuba tutegeeza ki? Okusika mu Busiraamu tuba tutegeeza ilmun, ye irimu, ekigambo irimu kyagandawala, yu'rafu bihi, omuntu gy'amanyiramu oba gy'amanya nayo, man yarithu, ani amusikira, wa man la yarithu, era gye tumanyiramu ani atakusikira, wa miqdaaru ma likulli warithi, n'okumanyiramu ekigero ekya buli musika afuna kyenkana ki. Ekyo nno eyo taarifu y'ebyobusika oba definition y'ebyobusika. Tugijjamu ebintu bisatu bye tuyigamu. Ekisooka kumanya ani akusikira, ekyokubiri ani atakusikira, ekyokusatu akusikira afuna ki, afuna kyenkana ki. Ensonga ey'okubiri okusika kuno okwaffe okw'Obusiraamu kwenjogerako, tutegeeza kugabana bintu bya muntu aba afudde, era kiba kitegeeza nti bino byenjogedde kumanya ani afuna ku by'obugagga by'omuntu, ani atafuna ku bya bugagga bwe, era afuna kigero ki ku mali y'omuntu oyo aba afudde. Ekirala ekyagala ennyo okutegeerekeka era Abasiraamu nti emaali eno ey'ebyobusika eyaffe bw'eba egabanyizibwa, eyagyekwatiramu okugigabanya yeweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Si nabbi, si malayika, si bawalimu, wabula abawalimu bo kye bakola omulimu gwabwe gwa kujja kuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala ye byamalidde okugaba. Era abantu abamu beetikka abawalimu. Nze ebbanga lye mmaze nga nsomesa ebyobusika nfunye abantu okukomplaininga kungi ng'oli awaabira omuwalimu, fe omuwalimu yatugabira bino tetwakkaanya naye, ono yatugabira bino tetwakkaanya naye, neyasembeyo gwe nasembeyo okufuna yabadde aw'abajendi nga ngamba nze gwe neesiga era mmanye ebintu bino ebyobusika obitegeera mu mutwe osobola obitubuulira, naye nze ngabanya gye baagabanyiza saategedde era sigikkiriza, yabadde teri yabwenkanya nga ngamba nzi gwe ne mugamba ogamba bino ebyagundi nti ye ne mugamba nze nabigabye.
ate nga nze gwawaabira yabadde awaabajendi ate nga nze kennyini nze nagabye. Ekyo ne kitegeeza nti abantu abamu balina obulwadde bw'amaanyi nnyo ku bintu ebyenfuna. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba nti ayati nyingi nnyo ezikwatagana n'ebyobusika, emirundi mingi buli lwenzijja tuzisoma naye siyinza kulema kuddamuuko ezimu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, abaana ab'obuwala abaana ab'obulenzi balina omugabo ku ebyo bakadde baabwe oba abooluganda lwabwe bye balese. Lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, abaana ab'obulenzi balina omugabo ku maali ya kitaabwe y'abakadde baabwe maama ne taata gye baba balese, n'abooluganda bwe batyo. Walinnisaa'i walirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisaa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, n'abaana ab'obuwala nabo balina omugabo ku maali eba erekeddwa bakadde baabwe n'abooluganda. Mimma qalla minhu aw kathur, kabeere ng'emmaali ebadde nnyingi etya, kebeere ng'emmaali ebadde ntono etya. Kabeere ng'omukadde alese nnyumba yokka, alese poloti emu, alese kasente katono, alese engoye zokka, amakulu omuntu yenna aba afudde, kyonna ky'aba alese kitono kitya oba kingi, abaana b'ab'obuwala bafunako, wakadhalika n'abaana ab'obulenzi balina omugabo ku maali eyo gy'aba alese, kebeere nga nnyingi etya, kebeere nga ntono etya. Omubaka Muhammadin salawatullahi wasalaamu alayhi bwe yali ayogera ku byobusika yagamba inna allaha kad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu, bannange buli alina omugabo gw'afuna ku maali y'omuntu aba afudde Allah ye yagumuwa. Inna allaha kad a'ta likulli dhi haqqin haqqahu, banne buli alina omugabo gw'afuna ku byobusika Allah jalla wala ye yagumuwa. Fala wasiyatan lilwarithi, n'olwekyo omuntu ali mu basika abo ng'omwana wo oba omukyala wo oba omwami wo oba mukadde wo, toddamu ati n'omulaamira n'ogamba bwe mba nfudde gundi funa kino, bwe mba nfudde gundi funa kino. Nedda, buli alina omugabo gwe, linda omugabo gw'aba afuna gwegwo Allah gwe yamuwa, linda omugabo gw'ajja okufuna gwegwo Allah gwe yamuwa. Toddamu kugamba ti ate omwana wange bwe mba nga nfudde oyo atwala nnyumba ey'ekawempe, bwe mba nga nfudde gwe otwala ey'ekawanda. Nedda, Allah jalla waala gwe ffa bufi oleke enteekateeka ya Allah tabaraka wa taala egende mu maaso nga bwe yagiteekateeka. Experience gye mmaze, ebbanga lye mmaze mu bintu by'okusomesa ebyobusika n'ebbanga lye mmaze mu by'obusuubuzi, nina ekigambo kye nsinze okuzuula muganda wange Sozi, ekiri nti abasiraamu bangi tebamanyi nti eddiini eyingira mu byensimbi. Mu byensinze okutegeera mu bantu, abantu bangi tebamanyi nti eddiini mu byessente ekola, eyingira mu butereevu. Bo balaba nti eddiini eri mu mizikiti, eri mu kusaala, eri mu kusiiba, eri mu umura. Wa amma ebikwatagana n'essente, abasiraamu osobola okwogera ayati zonna n'ozimalayo, ahadisi z'omubaka n'ozimalayo, naye ng'agamba nti seekanje ku by'essente ndi mulala. Era abantu bangi ku by'essente tawuliriza. Abantu bangi balina kaida principle egamba nti alhalalu ma halla bilyadi au filyadi, emmaali oba ekiri halaali kyekyo ekimaze okumugwa mu ngalo, walharamu ma lam yasil fi yadi, emmaali eri haramu oba ekiri haramu kyekitannamutuuka mu ngalo, kyekitannamugwa mu mukono. Era abantu bangi omusinga nenga gante siyinza kubba ssente za muntu, siyinza kulya zaamanya muntu, naye lwaki ayogera ebyo nga tannazikwatako mu ngalo? Naye olunaku lwezimugudde mu ngalo ne bw'oyogera nti kino kiri haramu, ne bw'oyogera nti kino Allah yakigaana, agamba nedda, naye nammwe mutuleke, era eddiini Allah asonyiwa, era ekyo ekituweesa zaka, ebintu ebimu Allah abisangule. Emmaali baganda baffe abasinga mu basiraamu bakkiriza okusaala balungi nnyo, mu kusiiba balungi nnyo, naye mu bigambo bya ssente bo tebakkiriza nti nabyo biriko eddiini weeragira nti zigwana kutambuzibwa bwe ziti. N'olwekyo kyekituleeta wano Radio Pearl, olw'okuba nti tubaawo n'obudde obuwerako, ne tugezaako okwanjuluza ebintu by'otasobola kwanjuluza mu budakiika obutono oba olyawo mu nsomesa ez'enjawulo. Ate ekirala nti buli lwe tubeera ku radio wano abantu bangi nnyo abatuukibwako radio zino nga bawulira message okuva wano, oba olyawo nga tebasobola kugenda ku social media
kubeera nga bajjayo bino ebimu bye tuba tusomesezza. N'olwekyo okutangaaza kwange okusooka ku by'obusika olwaleero njagala kutunuulira ennyo bamaama n'abaana ab'obuwala be njagala okutandikirako. Abaana ab'obuwala ekisookera ddala mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnaba kujja, omwana ow'obuwala yali tasika ku maali ya taata we era nga talina mugabo gw'afuna ku by'obugagga bya taata we by'aba alese. Eyo jahiliya ng'obusiraamu bwali tebunnajja, bwetyo bwe yali. Wakadhalika ne wano mu Buganda okusingira ddala abaana ab'obuwala baali tebaweebwa, nga bagamba omwana ow'obuwala agenda kufumbirwa ate tumuwe maali yaffe agitwale mu kika ekirala. Ebiseera ebisinga osiŋŋaana abaana ab'obuwala nga baali tebasika, nga makulu nga tebafuna ku bya bugagga bya taata waabwe, nga bayinza omuwa kale obutonotono ng'ebikopo, esowaani n'engoye, wa ammi ebikwatagana n'ettaka, ebintu ebikalu nedda ssebo nga tebamuwa. Bw'otunuulira constitution yaffe eya Uganda na amendment bill gye baakaleeta ku by'obusika eyo president anabagisayininga, naye kaanaagisayininga bweti abaana ab'obulenzi n'abalala mujja kwekaabira, kubanga abantu abasinga bagenda ne bakaayana nga balaba ebyobusika ebyobusiraamu mu bo biringa ebibalyazaamaanya, naye ke banaageza ne badduka ne bagenda eri, kubanga eri omukyala abadde muwa 51% abaana abasigadde nga bafuna ezisigadde n'abasika abalala. Naye eno ndalabye nga lawyer wange yagimpeereza kumpi yatutte omukyala mu 75% nga alina okufuna ku maali ya bbaawo, kitegeeza abasika abalala bagenda kugabana oba nga 25%. So abaana ab'obuwala, tusooke tutunuulira abaana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala mwawule ebintu bibiri. Ekisooka, eddiini yammwe mujaawule ku byenfuna. Omuntu buli lwaba n'eddiini, eddiini emushepinga okubeera nga amateeka ga Allah gakulembeza ku buli kintu kyonna. Era tufunye omutawaana munene nnyo okuviira ddala mu kuwasa. Omuntu n'awasa omukyala naye ng'abakuwadde omukyala batagitinze ekintu kimu, sente bya bugagga. Omwana waffe bagenda kumuwaayo, naye omusajja gwe bamuwa akola mulimu ki? Ayimiridde atya mu byenfuna? Ekyo ne kireeta abakyala okuba nti bangi bafumbirwa naye nga basoose kutunuulira byanfuna. Era buli lwajja mu maka ewafumbawo naye ng'atunuulira byanfuna, kubanga enni eyo bagireeta okuva ku nnaku ne bamukuwa. Nga bo baga nti akola ku leediyo, afunawo sente mmeka? Anaasobola muwala waffe? Akolawa? Musomesa. Musomesa oyo omwana waffe anaamusobola? Abasomesa bo tebawase. Abakola ku leediyo baze afuna sente nga kimutwalo kinakakati, anaasobola? Ayina ennyumba yazimba. Kwegamba okuva ku day one bakuwa omwana okuva lwe bamukwasiza bwe bati, naye nga batunuulidde omusajja ayimiridde atambye enfuna. Ekirala, n'owulira ebigambo ebiva mu bantu abatali ba buvunaanyizibwa abeetoolodde omuwala ono agenda okufumbirwa, nga bamukuutira nti nanki ogenda kufumbirwa, naye okuva ku lunaku olumu tandika okwebeereramu. Kati balina ibaara gye bakozesa, weebeereremu. N'ogamba omwana afumbiddwa olunaku olusooka, omugamba yeebeereremu, kwegamba ateeketeeke engeri gy'anaanoba nga bukyali, ateeketeeke engeri gy'anabbamu, ateeketeeke engeri gy'anaazaala abaana ebweru. Kwegamba kiki mugamba omwana omufu agenda ofumbirwa nti tandika okwebeereramu from day one. Era tutubeera ku TV ez'enjawulo nowulira nga amaziga mutuufu gakulukuta, abaana batudde balaba, naye ng'omukyala ali ku TV ye n'obufumbo bwamulema, naye nga ali ku kigambo kimu, bannange abasajja abo be mulaba si bangu, abasajja bonna si balungi, abasajja bannange mwe mubalabira awo, naye gwanaakuwasa olunaawasa ati olunaafuna ku ssente. Kugamba omwana wa primary 7 muwala wa senior form muwala, kwegamba omwana n'akulanga ebyo byawulira okuva ku bantu balaba ku TV. Kwegamba ogenda okuwasa omwana okumuleeta awaka ng'akulaba mu kifaananyi kiri kyabadde awulira. Abasajja si balungi, abasajja bayaaye, abasajja babbi, abasajja ne bw'anaakuwasa ajja kulimba, abasajja ne bw'anaafuna ssente ajja kulaba abalala. Kwegamba omwana n'ajja mu bufumbo nga bamutaddeko ku mutima gw'enzira etegambika. Kyovula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nga basahaba nti abange saagala
kujja kundeetera bigambo bikwatagana ku bannammwe, kubanga nze njagala buli omu ajje mu maaso gange nga mulaba bulungi. Kubanga omuntu bw'amala ogamba nti sozi oyo yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati, naye omwegendereza. Kakati musajja wattu ne bw'ajja nga talina kibamwogerako si kituufu, talina kyagenda kukola, mu mutima gwo muba mumaze okutuula mu kiri ekigambo kibamwogeddeko tyali bw'ati ne bw'ati. Kati abaana baffe ab'obuwala abakyali abato, mbeegayidde mmwe bamaama abakyala abakulu ababeera ku TV nga mwefudde bakagezimu, mutuyambe ebigambo ebimu ebizibu byonna bye mufunye mu bufumbo muleme kulowooza nti ensi yonna bwetyo bweri. Ate mu experience era gye nsinze okusanga abasajja abamu bawasa abakyala abookubiri, Allah n'abaggulirawo ne bafuna baraka. Naye omanye ezimu ku nsonga ezireeta baraka mu mbeera eyo nti omukyala waliwo lw'obeera naye omukyala ne mutambula naye emyaka 10, n'atuuka ekiseera nga mu kamwake temukyavaamu kigambo kirungi kyakusaba baraka, kyakusaba Allah babeezeewo, kyakusaba wabula nga buli eva kukolima. Nga kukolima kwe kwasigala ku lulimi lwe, tekukyaliko kigambo kirala. Nga n'ebintu ebitonotono ogenda okulaba akubyewo ekinene, ne mukyali badde kyolabanga ekitono ng'akubawo ekinene. Okukolima ne kutava ku lulimi ne kifuuka okuba nti emiryango gya riziki gyonna Allah agizibikira agikwatamu, kubanga okukolima kwasukka awaka wano. So luli bwe wali akyali mugole akuweddwa Allah kusaasire, nsaba Allah atere mu baraka, Allah atuwa abaana abalungi, ng'olulimi lukyaliko ebigambo ebirungi. Oli ajjaga nammwe abasajja nti mukyuka nnyo. La, obulamu bw'abantu bukyuka ku sayidi zonna. Omuntu we mwali mu nnaku olusooka simwe mujja okubeera. Waliwo lwekituuka ekiseera nga muliwo subhanallah. Nzijukidde ekigambo kya Umar ibn Khattabi. Omukyala yajja ewa Umar ibn Khattabi n'amugamba nti nze bba wange simwagala. Umar n'amugamba nti nze omusajja wange simwagala. Umar n'amugamba olayira Allah nti ye omukyala simwagala, omusajja wange simwagala. Umaru waayitawo akabanga n'atumya omwami n'amugamba jangu, n'amugamba omukyala wo agamba takwagala era ekikuyisizza wano nze njagala kubaawula, omukyala agende ku lulwe naawe osigale ku lulwo. Omukyala n'agamba Umar ibn Khattab n'amugamba nkulayirira Allah tabaraka wa taala ya amira al-mu'minin, omusajja wange sinagambako nti twawule. Umar yeewuunya n'agamba nti ogamba ki? N'agamba nti ogambye omusajja tokola ki? Tomwagala. Ate kati ngenda kubaawula oŋŋamba nti tonnagamba kutwawula. Umar ibn Khattab n'agamba omukyala wano tumukube, tuleete enkoni tumukube. N'amugamba nedda amira al-mu'minina, hal buniyat hadhihi albuyut kulluha ala almahabba, olowooza ennyumba ezo zonna z'olaba ku nsi kuno zizimbiddwa ku bantu abazirimu nti baagalana? Amayumba ago g'olaba ago gonna olowooza galiwo kuba nti abagalimu baagalana? N'agamba innama yataasha nnaasu bilma'ruf, abantu bawangaala na kubeerawo buli omu kubeererawo munne, naye amayumba gonna tegazimbiddwa kuba nti abagalimu baagalana. Era ennyumba ezo senga zaali zoogera waligaa nti ate ekiri ewange ekitono ku kiri ewa neiba, kubanga ekiri ewa neiba kisa kinegula. Ennyumba zonna tezizimbiddwa kubeera nti abantu abazirimu baagalana, wabula abantu babeererawo bubeerezi bunne ne bakuza abaana paka ajali yabwe ebibatuukako. Kati omukwano gubaako bwe gutuuka abantu ne babeerawo bil ma'ruf, mu kuwangaala mu mbeera ya bulijjo ey'obulungi ne batambuza obulamu bwabwe. Kati abakyala bangi bateekateeka abaana baabwe mu ngeri y'okubateekamu omutima ogw'ebuko, ogw'obutaagaliza, ogw'okubeera ngati buli ekijja mu maaso balaba nti abasajja babalyazaamanya, ekigambo ekitali kituufu. Ate omusajja n'awasa omukyala omulala Allah naggulawo, kubanga ono akyali mugole, akyalina ebigambo ebirungi, akyalina edduwa, akyamusabira. Embeera y'eruusi nayo ze zimu ku nsonga eziwassa abasajja abakyala abokubiri. Abakyala abaana ab'obuwala twawulenga ebyenfuna nga tugenda okufumbirwa, twawule n'eddiini yaffe. Eddiini yaffe erina byegamba. Obufumbo tufumbirwa nga tetufumbiddwa ssente. Tetugamba mbu abasajja bawase nga tebalabirira abakyala, nedda ssebo.
omusajja yenna alina okuwasa ateekwa kubanga alina obusobozi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam era kyeyagamba, ya ma'ashara shabab, abange mmwe abavubuka, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, oyo yenna yenna alina obusobozi obuwasa omukyala awase. Obusobozi obw'okumulabirira n'obusobozi obw'omubiri. Kati okuwasa omukyala olina kubanga osobola okumulabirira, era bw'oba tosobola kumulabirira ze zimu ku nsonga ezikkirizisa omukyala okweyambulula nafaka, kubanga nafaka omukyala okumulabirira, okumwambaza n'okumuliisa byaffe abasajja. Bw'oba tokyasobola kumuliisa na kumwambaza, waddembe okusaba okwawukana naawe mu kitali yemukkiriza. Kati abakyala abaana ab'obuwala buli mba mugenda okufumbirwa mwawule ensonga bw'enejjanga nti ya ddiini. Allah agamba kino kakkana ogambe nti Allah tabaraka wa taala kino kyagambye. Yawula obufumbo ku ddiini yo, yawula ebyenfuna ku ddiini yo, toteesa mu bigambo bya Allah tabaraka wa taala, kubanga Allah subhanahu wa taala mu ayati ze ebyobusika yagamba yubayinu llahu lakum an tadhillu. Allah ekimunyonyozza ebyo byonna abantu baleme kubula kuva ku makuteeka ge, kuva ku kkuba eggolokofu, kuva ku kulambika kwe Allah subhanahu wa taala, kuva kulambika kwe Allah subhanahu wa taala. Yubayinu llahu lakum an tadhillu, Allah abibanyonyola muleme kubula. Wallahu bikulli shay'in alim, ate Allah buli kintu kyonna akimanyi. Kati buli kyolowooza nti oyinza okuba oli azamanyiziddwa, Allah jalla waala akimanyi bulungi. Ensonga esooka embagambye nti mwawule ebyenfuna n'ensonga z'eddiini. Ekyokubiri, abaana ab'obuwala mwawule ebbuba ku by'obugagga oba obujja. Ndowooza abakyala bana bujja, mwawule obujja ku by'obugagga, kubanga tufunye ku instances ezimu ng'abaana ab'obuwala banyiivu era si bamativu, bakomplaininga olw'omugabo maama gw'aba afunye atabazaala. Osiŋŋaana omukyala nga yafumbirwa mu maka, n'abeerawo n'omwami we ne bakola ne bafuna bye bafunye. Oluvannyuma ne wayita ebbanga imma ne baawukana, oba omukyala n'afa. Kati osiŋŋaana abaana bano ab'obuwala bwe baba bagabana ku mmaali ya taata waabwe, bajuliza maama waabwe. Ene maali taata yagikola ne maama, ono bakamuwasa yakazaala akaana kamu kaako kwagenda okufunira emaali yonna, era amalindirizi ne boogera ebigambo obujja okuba nti taatawo yawasa maamawo ono omupya nga bwe yawasa maamawo oli omukadde akuzaala. Si gw'osalirawo taatawo baali balina okuwasa, si gw'osalirawo omusajja ddi lwalina okuwasa era alina kkoma ddi, kubanga abaana abamu muleeta n'olugezigezi ne mutandika okuyingira bataata bammwe, taata wasa ki kweja emyaka era oleeta omukyala agenda okutubba emaali yaffe. Emaali ye yaawa, emaali ye yaawa. Kwegamba n'osiŋŋaana omwana ow'obuwala ng'afuukidde abantu akayinja mu ngatto eno ku mmaali ya taata we, era n'afuukira abantu akayinja mu ngatto ku mmaali ya bbaawe. Abavubuka ennaku eno mukuyita kuzoganya, azoganya eno ewa taata we, bannyina bonna abaliisa akakanja alaba nti talina kya bamubbye era tagwana kufuna bw'atyo, n'akomawo n'ajja ate n'azoganya n'eno gye yafumbirwa. Kwegamba omukyala n'atufuukira omugugu mu by'obusika. Emaali yonna esinga okukaayanirwamu ebyobusika osiŋŋana ng'endooliito ennene etambulira ku baana bano ab'obuwala. Naye abaana ab'obuwala Allah tabaraka wa taala yabawa n'agamba nti faridatan min Allah, gino emigabo Allah tabaraka wa taala yagigabye. Faridatan min Allah, Allah yagabanyizza gwefuna kino gwefuna kino. Inna Allaha kana aliman hakima, Allah mumanyi nnyo ate mugezi nnyo, buli kintu akiteeka we kiteeka okubeera. Ate Allah subhanahu wa taala yatakubwako kifuba. Gwe buli muntu lwogezaako okuwalaza empaka n'okulwana n'okulaga ennyo ekimberembere n'okulaga nti gwe toli mumativu, bakubbye ku mmaali ya taatawo, bakubbye ku mmaali ya maamawo, bakubbye ku mmaali ya bbaawo. Ebiseera ebisinga Allah tabaraka wa taala akola ebintu bibiri. Ekisooka ayinza okuggyamu baraka mu mmaali gy'oba ofunye, n'agigiramu ddala baraka, n'okwayana ng'olinga ataafu n'okyoppoka ku nsi kuno ng'olinga ataafuna ku mmaali ya taatawo kantu konna. Ekyokubiri, Allah subhanahu wa taala asobola okuggyawo gwe oba okuggyawo emaali naga nti ono ali mu byakkaayana, emaali kangi muggyeko, oba gwe kennyini ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala n'akuggyawo n'agenda ofune gy'owummulira mu kabbuli oleme kutawaanya nsi eno. Allah yateekawo amateeka gano
ensi etambule bulungi. Ate gwe omwana w'obuwala toli mumativu, gwe omukyala toli mumativu, Allah n'akugjawo n'akuwummuliza mu kabuli, ensi n'esigala nga etambula nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ajagala okubeera nga etambula. N'olwekyo emaali y'ebyobusika baganda bange tetumalangamu. Allah subhanahu wa ta'ala yalambika buli kintu kyonna kyonna. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa Qur'ani nga annyonnyoddemu buli kintu kyonna. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Qur'ani yahdi yubayyinu yuwaddihu lillati hiya ahsan. Ekyo ekisinga okubeera ekirungi. Qur'ani ennyonnyola, etemaatema, erungamya eri ekyo kyekakasa kyekikyasinze okubeera ekituufu. N'olwekyo baganda bange bannyinaffe mukkakkanenga ku maali y'ebyobusika, mukkirize nga Allah tabaraka wa taala kyeyabawa, mukkirize omugabo Allah subhanahu wa taala gwe yabawa. Ntera okugamba bulijjo abantu nga mbasomesa ku byobusika baba bampise mu famire zaabwe nti omuntu yenna anaafuna akantu akatono ku maali y'omufu nga Allah subhanahu wa taala ke yamuwa, yubaraku lahu fihi, Allah ajja kukamuteeramu omukisa. Ate omuntu yenna aneekomya neyezza, gwe abantu ne batuuka n'okusondera nga balaba toli mumativu, ne beeresa ku migabo egyabwe gye bafunye, ne bagamba nanca katumuweeyo kano, katumuddizeeyo, n'otwala era ng'oli musanyufu, ng'otwala Allah kyataakuwa. Emmali wadde yataatawo naye gwe wagikola, omanyi taatawo gye yagijja. Naye abantu abalala olw'obutamatirabo ne batuuka n'okweresa ku migabo egyabwe, ne batuula ne bakuwa, ne bagamba nti katumuddizeeyo olw'okuba si mumativu. La hawla wala quwwata illa billah. Lwaki toli mumativu na Allah kyeyagaba? Omwana w'obuwala ataakayananga kitono ku maali ya taata we, kubanga bwe banaagenda ewaadi musala jeno ekitono ennyo maama we gwagamba afunye bamulyazaamaanyiza, maama nsinga atya, maama ojja kusingana nga bamuwadde 51%, mmwe musigale akasigadde nga kemulina okugabana gwe ne bannyoko naani. N'olwekyo Allah tabaraka wa taala kyabasazeewo, omukkiriza tagwana kuddayo kubeera nga ataakiwaako endaba ye. Mbagamba nti anaafuna akatono nga Allah tabaraka wa taala ke yamuwa, Allah ajja kukamuteeramu omukisa. Ate omuntu aneekomya n'atwala emaali nga si eyo Allah gye yamuwa, agitutte mu bukumpanya, lam yubarak lahu fihi, Allah tagenda gimuteeramu mukisa, kubanga agifunye mu mateeka Allah subhanahu wa taala ge yagaana. Ensonga ey'okubiri gye njagala okuttaanya era okunabbahako, okulabulako, kyabulabe nnyo okukereesa ebintu by'omuntu aba afudde okubigaba. Kyabulabe nnyo mu Busiraamu okukereesa emaali y'omuntu oluvannyuma lw'okufa okubeera nga tegabibwa. Ate ebiseera ebisinga ng'oggyeko amabanja, kubanga amabanja gasooka kuggyibwako, ebikola ku muntu okumuziika bwe biba byali beetagisa ssente zimala kuggyibwako, naye ebyo byonna bwe biba biwedde tewali nsonga yonna ekereesa maali ya mufu kubeera ng'egabibwa, kubanga okukereesa emaali y'omufu okugabibwa muvaamu ebizibu bingi. Emaali endala etandika okubulankana, abalina ebyapa bikwekebwa, abasobola okukyusa bakyusa ebintu bingi bigwawo olw'okukereya ebintu by'omuntu aba afudde okubigaba. Ekizibu ekirala ekiri mu kukereya, abantu abamu basobola okufa. Omwana asobola okufa oluvannyuma lwa okufa kwa taata we, naaba nga tafunye ku maali ye, naaba nga tafunye mugabo gwe ku taata we ge yali alina okufuna, naaba nga mmwe abaafuuka ensonga okukereesa okugaba emaali eyo, mwe mwamuleetera ettabbu era mwe bwajja okubanja ewa Allah tabaraka wa taala. Ekirala, okukereya ebintu by'omuntu aba afudde, obuzibu era obukirimu, abantu mu families tetwenkanankana. Osiŋŋaana abantu abali obulungi nga bo tebalina bwetaavu bwa kugaba, era ebiseera ebisinga nga be bafutubadde ne ku maali, ng'agamba tulindeko tujja kugabana, ye ali bulungi, naye mu family mulimu abantu abali obubi, mu family mulimu abantu abeetaaga okuba nti bafuna akantu ako Allah tabaraka wa taala ke yabawa ku maali ya taata waabwe, si gwe wakabawa oba ya maama waabwe, si gwe yakabawa. Oli kassa yamuzaala, oli kassa nti yazaalibwa oyo omusajja olwafunye omugabo ku maali ya taata we. N'olwekyo si toyina kirungi kyogamba nti mbawadde kino, nedda si gwe obawa. Okuzaalibwa mu maka ago kyabafuukira ensonga ebaweesa ku maali oyo omusajja aba afudde. N'olwekyo
abantu tulina okwanguya ebyobugagga bwe bibeera nga taata abireseewo nga tebinnaba kudobonkana nga tebinnaba kuleeta mpalana kubanga buli lwe birwawo bireeta empalana. Jjukira wabaawo abantu abamu ababikozesa ng'ate abalala tebakozesa. Kati ogwo omutawaana gw'amaanyi. Kyova olaba nga mu shariya batulagira emmaali y'omufu okubeera nti oluvannyuma lw'okufa kwe eyimirizibwa eddamu okukola n'okukozesebwa okuggyako nga waliwo ebyonooneka. Ne bwe watabaawo byonooneka emmaali eyimirizibwa kubanga olwo tekyali ya muntu afudde. Eba efuuse y'abantu bonna abamuyinako obuvunaanyizibwa abalina okufuna emigabo ku mmaali ye. Kati gwe bw'ogamba nti ogikozesa ojja gikozesa omu osiŋŋane ng'oli azaamanyiza abantu abalala. Temulowooza nti bye tukola Allah tabaraka wa taala tabiraba, Allah jalla waala tabimanyi. Allah subhanahu wa taala ajja kutubuuza, Allah jalla waala ajja kutubuuza ku mmaali wagifuna mu makubo guki, wagisaasaanya mu makubo ki. Mu bintu ebitazanyirwako y'emmaali y'omuntu aba afudde. Waliwo abantu abalala bakkiriza okugaba emmaali nga bagabako ngoye na bikopo n'amasowaani, wamma bwe bituuka ku mataka n'amayumba awo ne bagaanira ddala, baga nti ebyo tetujja kubigaba. Bannaabwe ne babeera nga bakyoppoka naye ng'emmaali ya kitaabwe weeri omwana gye yali badde asobola okubeera nga afunako. N'olwekyo ebyobusika bigwana okukwatibwa nga Allah tabaraka wa taala bwe yalagira. Tugwana okuteeka amateeka ga Allah tabaraka wa taala mu nkola ng'owekitiibwa Allah subhanahu wa taala bw'ayagala gateekebwemu. Ekirala, omukyala eyanoba mu maka g'ono omwami aba afudde, Allah tabaraka wa taala talina mugabo gwonna gwe yamuwa. Kababeere nga baakola bonna emyaka mingi, Allah tabaraka wa taala talina mugabo gwe yamuwa oluvannyuma lw'okufa. Naye bangi nabo tubasiŋŋaanye ng'omusajja bw'afa ate omukyala oli akomawo najja n'abaana naga ffe twali wano, ettaka twaligula ffenna, ennyumba twagizimba ffenna, kino twakikola ffenna, kale mumpeeko omugabo gwange. Nedda, ffe mu nsonga ezikuleetera okusika mu busiraamu kubeera nga obufumbo bukyayimiriddewo. Naye ebbanga limumala nti obufumbo bwakutukawo obeera tolina mugabo gw'ogenda kufuna ku mmaali oyo omusajja eyafa. Wabula abaana be wazaalamu oyo omusajja abo bo balina omugabo Allahu tabaraka wa taala gwe yabawa. N'olwekyo ekyo kigwana kitegereke bulungi ku sayidi ey'abaana ab'obuwala ne ku sayidi ey'abakyala baffe. Omusajja alina abakyala abasoba mu omu. Nabagambako wano era nti ensobi gye mukola kye kigambo ekyokugamba nti omukyala we gundi ow'e Masaka agaba n'eby'e Masaka n'abaana be, ow'e Muyenga agaba n'eby'e Muyenga n'abaana be, n'ow'e Luweero agaba n'eby'e Luweero n'abaana be. Eyo enkola si ntuufu mu Busiraamu. Eyo enkola si ntuufu mu Busiraamu kubanga muwali mukyala n'abigaba ajja kugaba ateeka omugabo ogw'omukyala e Masaka aguteeke n'e Muyenga aguteeke n'e Luweero. Kiti kiriyo, teri muwalimu alina irimu ayinza kukola ekyo. Omuntu aba afudde abeera omu n'omukyala, abakyala be, omukyala omu oba bakyala bangi, bonna balina omugabo gumu Allah gwe yabawa, balina kugaba n'ogwo. N'olwekyo omuntu bw'afa ebintu bye bivaluingibwa byonna ne batandika obigabanya nga buli muntu bamuwa omugabo okusinziira ku ekyo Allahu tabaraka wa taala kye yamuwa. N'olwekyo okuluŋŋamya n'okutereeza ku mmaali y'ebyobusika ku sayidi ey'abakyala, tubasaba okubeera nga batya Allah tabaraka wa taala. Omukyala bw'oba badde okola n'ebbaawo mu dduuka, lwaki olyekomya n'olowooza nti libadde liryo? Lwaki olowooza nti ensi ekomye olw'okuba omwami waafudde? Lwaki olowooza nti Allah tabaraka wa taala tagenda kuddayo kukubeezaawo, tagenda kuddayo kukulabirira? Allahu subhanahu wa taala yatulabirira okuva letugenda mu mbuto z'abamama baffe ne betufuuyibwamu omwoyo okutuusa omuntu lwavaamu omwoyo. Walan tamuuta nafs, omuntu tasobola kufa hatta tastakmila rizqaha au tastawiba rizqaha wa tastakmila ajalaha. Omuntu tasobola kufa okutuusa nga riziki emaze kuggwayo n'ebbanga Allah tabaraka wa taala lyamugerera okubeera ku nsi kuno nga nalyo limaze okubeerayo. N'olwekyo fala yahmilannakum istibtaa'u rizqi, omumumu okuba riziki ye ng'ekereyeemu, ekyo kimutwaliriza
fayatrubahu fi ma'siyati llah natandika oginonyeza mu kujemera Allah fa inna ma inda Allahi la yunaru bi ma'siyatihi kubanga ate ebiwa Allah tebifuna mu kumujoga ebiwa Allah tebifuna mu kubeera nti ajogebwa nolwekyo ekigambo ekisooka kibadde kikwatagana na kubyabusika ekigambo ekyokubiri tawdih era okunyonyola بعض المسائل المعاملات المالية okwongera okunyonyola ku masala agamu era agakwatagana n'ebyenfuna okusuubulagana n'okugula nayogera lumu n'ensomesa ku kigambo ekyabasuubuzi abasuubuzi abakyusa ssente nembagamba okukyusa ssente ekiseera kyekimu omuntu w'okyusiza ssente n'akuwola ate ssente nembagamba ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu kigaanibwa bantu bangi ne bagamba nti ddamu otunyonyole ensonga eyo tubeere nga tugitegeera ekyo bakitira aljamu baina assarfu walqard aljamu baina assarf walqard okugatta wakati w'okukyusa ssente n'okuwola ekisooka eno kaida gikwate omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaana okugatta transaction bbiri mwemu mbaka sallallahu alaihi wasallam yazigaana nga nkuguza ennyumba yange bishart naye on condition nga naawe ogenda kunguza emmotoka yo ebyo ebintu bibiri okubiyingiriziganya okugula ennyumba n'okugula emmotoka okubiyingiriziganya omulundi ogumu kigaanibwa mu busiraamu nkuguza emmotoka yange naye ku kakwakkulizo nga naawe ojja kunzikiriza okumpangisa ennyumba yo nkufumbiza muwala wange naye ku kakwakkulizo nga naawe olina kunfumbiza owuwo amahale nga gaggweeraawo ebintu ebyo bityo obusiraamu bwagaana ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati njagadde okutangaaza ekigambo ekyo abasuubuzi abatuwuliriza n'abatulaba n'abatugoberera bategeere bulungi kikinayogera era bategeere obuzibu bovaawa kitwogerako kyeki omusuubuzi agenda naaba nga agenda kusuubula e China oba Dubai oba Hungary oba wa n'agenda ku Forex Bureau n'agamba nti njagala $2 nga bwe nayogera naye nga sente z'ayina zigula gumu kitundu kati kyava agamba owa Forex Bureau nti njagala $2 naye sente zeninawo zigula gumu kitundu kankuwe zine ogumu ekitundu then 2,000 zintopingireko 5,000 zintopingireko bajja zireeta bajja kukola ku dduuka nga bwe bakuŋŋaanya bwe baleeta oba nze bwe naakomawo okuva e China 5,000 nga nzikuleetera enkolagana eyo nfu tekkirizibwa mu busiraamu eyo enkolagana nfu tekkirizibwa mu busiraamu nkiddamu omusajja agenda webasuubuza webakyusiza ssente ng'alina ssente zigula $1.5 eza $, mathala n'agamba wa Forex Bureau nti nteerako 5,000 mpeze $2 kati 5 ezo njazireeta nga nkomyewo oba kabakole ku dduuka nga bazikuleetera mu nnaku zino 2-3 zijja kuba ziweddeyo ekyo kiri haramu tekikkirizibwa mu busiraamu abasiraamu oli awulira ekigambo ekyo nga tukyogedde n'agamba nti naye kakati aba Forex Bureau kyemugamba bo tebakole magoba aba Forex Bureau batuyamba batukwatizaako obusiraamu bugamba okuyamba eyo transaction nfu tekkirizibwa mu busiraamu ngenda kubuulira obujulizi n'okunyonyola okumala eri omuntu atya Allah okumala eri omuntu anoonya eddiini y'okugikolerako atali kubano emaali ya halali yeyengudde mu ngalo eya haramu gye sinnafuna abo gurupu ndala waliwo ne muganda waffe gwe batugamba atambuza ssente nga yagenda atambuza ssente oyagala chenji nga akuwa omuwa omutwalo gumu ye n'akuwa 9,500 omuwe $2 n'akuwa gumu 9 atambula simanyi mu bizimbe ebimu ati Allah ekikolwa akikomyawo kubanga tekikkirizibwa yo riba yennyini awedde emirimu baganda baffe mikwano gyaffe abatunda ssente ku paaka
aba taxi bagenda ne baba nga baagala change ku mbalaza za paaka waliwo abantu abatunda change omuwa mutwalo n'akuwa 9,500 ekyo kiri haramu. Omusiraamu totawaana kuyingira mu mulimu gw'otogenda kusobola kunnyonnyola ewa Allah. Toyingira mu mulimu guliko lutalo wakati wo na Allahu tabaraka wa taala. Ensonga eri esoose lwaki ngambye nti tekkirizibwa erimu ensonga bbiri ezigifuula haramu. Ekisooka, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugaana okugula dirham ku dirham okujjako mukono ku mukono. Mbaka sallallahu alayhi wasallama yagamba anti ad-dirham bid-dirham oba adh-dhahabu bidh-dhahabi riba illa ha wa ha. Zaabu ku zaabu mubairamu riba okujjako mukono ku mukono, okujjako nga gubadde mukono ku mukono. N'agamba nti ad-dirham bid-dirham riba illa ha wa ha. Dirham ku dirham riba okujjako mukono ku mukono. Mbaka sallallahu alayhi wasallama yatugaana okugula sente ku sente. Alwariku bidhahabi riba illa ha wa ha. Alwariku ye silver. Alwariku bidhahabi riba. Bobanga ogula silver ngona ina gold mugenda kola exchanging okukyusa sente mubaamu riba okujjako nga gubadde mukono ku mukono. Naga wal burru bil burri riba, engano ku ngano mubaamu riba illa ha wa ha okujjako nga mubadde mukono ku mukono. Washairu bishair, nayo ngano eyobuwunga neteri ya buwunga, engano erimu ebikanayo, engano ku ngano riba okujjako mukono ku mukono illa ha wa ha. Watamuru bitamru riba illa ha wa ha. N'entende ku ntende mubaamu riba okujjako mukono ku mukono. Hadisi endala riwaya ndaga nti fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnafi, emitendere egyo bwe giba gyawukanye fabi ukaifa itumugula ne nga bwe mba mwagadde idha kana yadan biyadi, kasita gubeera mukono ku mukono. Kati okunnyonnyola kino abasuubuzi okitegeera obulungi, tugaanibwa okugenda ew'omusajja wa Forex Bureau n'omuwa omutwalo gumu n'ekitundu, sente zigula omutwalo gumu n'ekitundu eza dola, ate yina akuwa emitwalo 2 olw'ensonga 2. Ensonga esooka, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugaana okugula sente ku sente okujjako mukono ku mukono. Yagamba nti alwariqu bidhahabi riba illa ha wa ha. Zaabu ku fedha mukono ku mukono. Nze nina sente za Uganda, oli alina za dola. Kati omuwaddeko ezigula ogumu n'ekitundu, kati ate ezigula 15,000 zo zisigaddeyo, ezo zijja kujjanga omukozi w'okudduka azireese obanga gw'ovudde e China. Kati ekyo bakita riba nasi'a wa huwa ta'khir. Akabanga akali awo okubanga 15,000 tazikuwadde mukono ku mukono, ako bakayita riba nasi'a. Abantu abasinga bamanyi riba al-fadlu nti wakwongeramu. Nze ndaba wano talina kyanyongeddemu. Ate kati riba ayingiridde wa? Riba ayingiridde mu kabanga kano, ebbanga ly'omala nga tonnaleeta sente ezo, eryo ebbanga ligaanibwa. Bwe tuba tugula na sente ku sente gulina kuba mukono ku mukono. Ompa 15,000 nange nenkuwa 15,000 eza dola. Ompe sente za Uganda ezigula 15,000 eza America, nenkuwa ezigula 5, nenkuwa 15,000 ezijja mu za Uganda zompadde. Kati ensonga y'okuba nti tizibadde mukono ku mukono eziganyisa muamala ogwo kubeera nti gubadde mufu. Ekyokubiri ekiganyisa omuamala ogwo, muyingiddemu ekirala mulimu okuwola. Nga kitwagambye transaction 2 mwemu zigaanibwa. Muyingiddemu okuwola. Omuwadde gumu n'ekitundu ogwa dola, omuwadde sente ezigula dola omutwalo gumu n'ekitundu, yakuwadde dola emitwalo 2. Kitegeeza 15,000 zino zigenda kujja luvannyuma, kitegeeza azikuwoze buwozi. 15,000 eza America azikuwoze buwozi n'otwala emitwalo 2, kubanga ezizo zibadde zigula gumu kitundu. Kati 15,000 zino zakuwoze, okuwola kwonna okw'obusiraamu tekubeeramu magoba. Kullu qarudhin jarra naf'an fahuwa riba. Okuwola kwonna okuleeta amagoba kuba kufuuse riba. Kati ono omusajja akuwadde 15,000 eza America, gwe bw'otuuka okumuddiza, omuddiza za Uganda, amagoba awo gajjira wano. Kuba nti zino 15,000 eza Uganda z'omuwa
yejjuka yakuwadde 15,000 za America kati gwe omuwamu za Uganda zigula 15,000 transaction eyo afunako amagoba mu kuba nti omugulako 15,000 zino ze yakuwola amagoba ago gazze kuba nti gajjangaliza za kuba nti yakuwola kati oli agamba abasuubuzi tebaafune magoba afuna amagoba ng'akuguzizza mukono ku mukono awo fabi ukaifa shiitum idha kana yadan biyad nabye tukamugula nga bamwagadde mukono ku mukono naye bwe biyingiramu okuwola zino 15,000 azikuwoze buwozi kati zino 15,000 zakuwoze gw'omuddizaamu za Uganda kitegeeza bw'omuddize za Uganda buli z'omuddiza afunako amagoba era naye nnyini tayinza kukkiriza okubeera nti sente ogenda n'ozigula ewalala n'omuleetera 15,000 eza Amerika kanti okimanyi ntunda $. Ate lwaki ondeetera eza Amerika ndeetera za Uganda kitegeeza agenda kukufunako era naawe kennyini osobola okukkiriza ogula $. We bakuseera okkiriza ogula $. we bakuseera lwaki olw'okubanga musajja yampolayo ajja kumpayo 3,000 ajja kumpolayo 5,000 kitegeeza naawe okkiriza bakwongeremu olw'okuba bajja kukuwola kati ne muyingiriziganya ebintu bibiri mu kimu akuwola at the same time omugulako kati emiamala gya mirundi ebiri nabbi sallallahu alayhi wasallam yagaano giyingiriziganya ekyo kigaanibwa ekyokubiri mulimu riba nasi'a yaluwa zino sente z'omala nga toleese mukono ku mukono eba riba nasi'a ey'ensonga naye kireetera okuba nti kiri haramu ekyokusatu ekireetera okuba nti kiri haramu yakuwola ate oluwoolo olwo luddiramu amagoba ku zino z'omuwa eza Uganda afunako amagoba kati n'olwekyo ogwo mugamala kiva nabagambye tugenda kutunuulira okuluŋŋamya enkolagana ezimu eza ssente wakadhalika n'okuluŋŋamya ebimu ku bikwatagana ku by'obusika kati ogwo muamala abasuubuzi bagulimu bangi naye omuamala ogwo tegukkirizibwa mu busiraamu kubanga bagassa ebintu bibiri mu kimu ate nga kyagaanibwa waliwo muamala omulala era gwe njagala era nagwo tutunuulire nga nagwo gugaanibwa muganda wange asoza ate guno gwo abantu bagukola nnyo okuba nti aljamu baina sarf watahwil aw alhawala okugatta wakati w'okuwa omuntu akukyusiza essente ate azikusindikire okitegedde ekyo omuntu omuwa akukyusiza essente ate akole ki asindike ekyo era kitera kubeerawo nnyo mu basuubuzi kati akuba essimu nga bwe tuli wano ku radio n'akubira owa forex bureau oba bano abaweereza ssente n'amugamba Haji Sula mpeereza emitwalo 2 e Dubai awo kwata emitwalo 2 egya $, ogimpeerereze wa e Dubai oba n'akwata ssente ezigula emitwalo 2 egya $, n'aziwa owa forex bureau n'amugamba sente ezo zimpeerereze e Dubai amuwadde za Uganda sente ezo zimpeerereze e Dubai kitegeeza gwaziwadde agenda kukola ebintu bibiri ekisooka agenda sooka akyuse ajje mu za Uganda ateeke mu za America bw'amala ate aweereze kitegeeza akola ebintu bibiri mu kimu kati abasuubuzi mugwana muti Allah mu ssente zammwe mugwana mwetegereza ebintu bino nga tubisomesa muve ku bigambo ebyabawalimu abamu oba ŋŋambe ntya abayina bye beeyonoonyeza ndowooza njogere ennyangu omanyi tuyina obuzibu bw'amaanyi social media eno kati ebyuma bino nga bwe bintunuulidde bikola omulimu gw'amaanyi nnyo okutuusa message naye ate ebyuma bino bikola omulimu gw'amaanyi nnyo okwonoona osiŋŋaana nga buli muwalimu alina ekibanja kati omuwalimu lwaba n'ekibanja ekikye ye tojja mugaana kwogererako byayagala tojja kumugaana kunyonyonsa by'abawalimu banne kankozesa ekigambo abifiise kubanga ye ku kibanja kyalina abamugoberera era obuzibu twasinze okufuna ku mulembe guno ogw'ebyuma social media erina abawalimu bangi beetikkira social media kati naye etikkira kama social media kati yeetikkira era abawalimu kati ye kasita asomesayo emisomo gye 3 n'afuna likes bwe baziyita ne following alina bafollower ate bafollower nga oyo seeka mukulu seeka munene kakati ogenda okulaba nga seeka ddala naye afuuse munene kati obwo buzibu twabufunye
kasita ate social media ekimu ku bizibu era byeyina nze situlangako balabira firimu situlangako obazanyira mizannyo bana abakola katemba abakola kyebyo situlangamu naye ku social media kati naku zino bwe mba ntambuza ndaba naye mu byendabamu ndaba abantu bana abakola katemba ng'ebimu ku bibasinga okukola bawemula abantu ne oli nawe mulire essaawa 3 namba baleeta ebintu ebisesa ng'abantu bo bafa kubasesa ng'era abantu mu kyekibatwala mu mizannyo ne mukibagweko stress kati olw'okuba omutimbagano ennaku zino gwe gutikkira abawalimu kati abawalimu nabo bakyuse omuwalimu naye akwata kutuba yonna n'agimalira mu kusesa busesa bantu omuwalimu naye n'amalira kutuba yonna mu kukola katemba omuwalimu n'asomeseza essaawa namba nga towuliddemu qala allahu qala rasul ene eddiini qala allahu qala rasul ene eddiini allah agamba omubaka agamba abamanyi bagamba basahaba bagamba naye abawalimu kati aba social media kubanga yo yetikkira era bawandiika no comments oyo seeka waffe oyo seeka wakimala seeka wakigusa seeka otubeererawo nnyo kati naye n'amanya nti abeererawo nnyo eddiini naye nga eddiini eno yaffe ey'obusiraamu kyobulaba abaganda bagamba nti eno ensi simanyi egunjuza muliro osomesa ebintu nga teri avaayo kutereeza nti seeka kyosomeseza kifu bano baba balina abakubamu omuliro be bantu ababulijjo abatalina kye bamanyi ku bya ddiini ya kasoyoga ebisesa baseeka tulaba kutuba ennaku zino nga seeka ali ku kituuta wemula abantu tulaba baseeka ku mbaga seeka ali ku mukolo gwa mbaga naye nga byakola byebikolebwa bakojja ne basenga omukolo gw'embaga gwonna n'aguwemula nga kuliko abaana bazze ne bamaama baabwe bazze taata nazaala baani kutuba owemuliramu otya abantu oyogeramu otya ebintu ebyesitaza mu kutuba katemba akolebwa mu kutuba ennaku zino lwaki obuzibu bwe twafunye nti social media kati yetikkira abawali mu gwetongozza nga era oyo yani yeseeka waabwe era tomubagambirako era bw'ogamba nti banne wanaakola ensobi newana abagambwe tolina kyotugamba kubanga social media yemutikkidde obwo bulabe bwama era social media bimu ku byetusinza otwonoonera social media eyonoonye ibaada z'abantu umura zonna abantu zibakola kati ziri ku mitimbagano kituufu umura yonna okuva olunaku omuntu watandise umura yonna eri ku mutimbagano wano bannange tuli mugundi tuli mu sa'i wano bannange tuli ku tawaafu wano tuli ku makamu Ibrahim wano tuli nabbi olamuziika wano tuli Uhudi wano tuli gundi bannange abantu batuse n'okwekuba ebifaananyi nga abasaala oli avunnamire yeekuba akafaananyi bw'ati ng'asaalira ku Kaaba abantu buli mulimu gonna yurauna nnansa wala yadhkuruna allaha illa qalila bakola kabandabe olajaga nti nedda bakola kabandabe Allah yayogera sogedde kyange era Sheikh Ibn Uthaymeen bamubuuza Sheikh Salih Fawzan bamubuuza abamanyi bonna babuuza ekigambo ekyo Sheikh Salih Fawzan nasembe kulya fatwa nga agamba subhanallah abantu okukola ibada nga babagiraga abantu era yasomye aya nyinyi yurauna nnansa bakola abantu kubalaba wala yadhkuruna allaha illa qalila Allah tebamwogerako okujjako katono mitima gyabwe temulimu kwogera ku Allah mu mitima gyabwe temulimu kutya Allah temulimu kwekabirako ibada yonna nejjula umura yonna nejjula bifaananyi ku mitimbagano okuva olunaku lwe yalinnye Makka oba okuva olunaku lwalinnye ennyonyi umura yonna neyonooneka nga yonna alya yeebaka atambula basoma kutuba buli wantu wonna ng'agenda akuba bifaananyi obudde bonna obwali badde obukola ibada social media nebwonona kati kyenjagala ki nti tukala nitwogera ebintu nga bino abantu abaana bali bagenda ku social media ne balumba mulimu ate abamu omuddira muno nti katumuleke olw'ensonga nnyingi ng'osobola okuzeeresa olw'okuba ddaawo erimu ebizibu bingi naye nkugambye okukwata ssente zo n'oziwa ow'ekibanda n'omugamba zintwalire e Dubai kigaanibwa mu bintu bibiri kireeta ensonga eyo okuba eri haramu lwa nsonga bbiri ekisooka aljamu baina safaqatain ogassa ebintu bibiri mu kimu ekisooka kyekiruwa ekyokuba nti akukyusiza ssente okuzijja mu za Uganda okuzizza mu za dola ekyokubiri okubeera nti aweereza ssente ezo ebyo ebintu bibiri byawukana kati tugamba tutya mu busiraamu tugamba tutya kyangu nnyo tugamba nti kyoba okola sooka okwate ssente oyagala kuweereza dola mmeka nti $200 genda ku dduuka lyo oba ku kibanda kyo oba ku flex bureau
mugambe haji nguza emitwalo 2 egya dola. Tayib. Bw'amala oziguza zikwate. Kati mubuuze emitwalo 2 zino ozimpeerereza e Dubai onchaginga mmeka? Anti nkuchaginga siringisi bweziti ng'omusasula kati ng'okwata sine ng'ozimuwa ng'akuweerereza essente ezo. Eyo ebeera qarudun eriki madhmunan, qarudun madhmuna, obanga amuwoze ssente zo nga ziri mu nsingo ye ayina ozikutuusiza wonna. Kati expenditure yonna ey'okuzituusa yiye, naye togatta kati ate abala bongeramu n'ekirala ayagala kumuweereza mitwalo 2 era nga bwe twakoze wali n'agamba nti zinteereyo ngenda kujja nkuleetere, n'amuleeterako zaago mu kitundu n'amugamba endala lindamu. Kati omusiraamu mu bwongo bwe mujjamu ekigambo ekigamba naye muwalimu naawe beeramu. Omusajja okumuwa ssente emitwalo 2 ne mugamba ziizo zimpeerereze nga muwaddemu za Uganda, njawulo kino okusooka okumugulako ate ne mugamba ziweereze nga ndabanga bye bimu. Ogenda kulya hadisi wano. Hadisi zino zijja kukuyamba kubanga ffe buli twogeza bwino, buli twogera twagala owakanye bwino, tetwagala owakanye ndabayo, tetwagala kuwakanya mululu gwa ssente. Hadisi gwe kyoyogera kino kyennyini kyobola mu kusooka abasajja riba bwe yagaanibwa nabo bagamba Allah ti innamal bay'u mithlu riba, bannanga okugula ne riba nga tulaba bifaanagana, tetulaba wonjawulo, bye bimu. Kubanga kati gwe ngamba mbunsooke azimpe ate mmale nzimuddize aziweereze mbwawo tewajja kuba mu riba nga bye bimu. Omanyi Allah kye yabaddamu? Allah tiyagaana kye bayogera nti bifaanagana. Allah yabaddamu ekigambo kimu, yaga nti yaga nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Kale tukize be mugamba ekimu nkikkiriza ekirala nkigaana. Olabi? Allah yasalawo ekisembayo aga nti kale ekimu nkigaanyi ekirala nkikkiriza. Okukuba akasimu we baweereza ssente noga nsindikira emitwalo 2 egya dola nzija ndi mujjamu ndizala nzija, ekyo Allah akigaanyi. Ekyokutuukawo n'ozimuwa n'asooka akukyusiza then oluvannyuma n'aziweereza, ekyo Allah kyakkiriza wadde gwe olaba bifaanagana. Kati wa hatta subhanallah ebimu waliwo ne bye tuba twagala okwogera ng'owuliramu n'abantu nga kijja kubaduguda kiyitewo naye ng'ate olina okukyogera. Kati ne kale sozi kankwogere muganda we katono tuno yate nako kagaanibwa. Tutambula nnyo ku bodaboda, oyinza okutuuka bodaboda weekussa ewammwe mpozi osula saidi wa nsula Kawempe. Kati osobola okuba ogenda waffe Kawempe, bodaboda neekujja no ku Paalu neekutwala Kawempe. Ku kyalaawe wammwe Kawempe awo waliwo amaduuka g'okolagana nago. Kati owa bodaboda n'omugirayo emitwalo 5 oba 2 nagamba agisozi sina change. Kati gwe kyokola n'ogenda ku dduuka wali we bakumanyi n'omuwa emitwalo 2 oba 5 n'omugamba nzija sooka ompe 15,000 nze nsasula owaki boda. Ekyo tebakikola nnyo abantu nnyo, si mwe tutambulira omwo mututambulira naye ekyo nakyo tekikkirizibwa. Yiseeka kiki naawe kyotugamba seka wetugamba ki ekyo nakyo tekikkirizibwa? Naam, tekikkirizibwa. Lwaki tekikkirizibwa? Olw'ensonga bwe ziti bajja zitegera abantu abatya Allah. Waliwo era ebintu 2 bye mugasse. Ekisooka kyeki aqdu sarf. Aqdu sarf yeeruwa? Aqdu sarf yeyokukyusa okufuna change. Okufuna change eyo aqdu eri mustaqil mu sharia bagibala nti yeetongodde omuntu okumusaba change. Era ekyo tekibaako magoba mu sharia. Waliwo ebintu ebitabaako magoba mu sharia ng'okuwola tekubaako magoba, ng'omuntu okumusaba change tekibaako magoba. Kati omuntu ono w'odduuka ngenze kumusaba ki change kyekituufu. Kati okwo tekuyina kubaako magoba. Ekyokubiri, kati ate wano agenda funako amagoba, nja kulaga amagoba gafuna naye nga obwongo bw'abantu tebasobola abamu kugasika mangu nti waliwo amagoba gafuna. Ekyokubiri ekireete omuamala ogwo okuba nti gugaanibwa at-ta'khiru, okkereyesa. Kirwa kye tukereyesa? Mumuwadde emitwalo 5 n'agiteeka mu seefu ye. Kati ebbanga lyemmala nga ntambula okgenda ku bodaboda ngisasule
nkomewo akabanga ako kamala nga alina ssente zange bakayita annasia oba nasaa ebbanga. Bwe tuba tukyusa ssente nabbi yaga nti mukono ku mukono. Kati abadde ampadde kyenji naye tekikozeddwa mukono ku mukono. Mukono ku mukono. Tewali nabbi sallam yatuganda okukyusa ssente yaga nti fa idha ikhtalafatil asnafu fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan biyadi. Emitendera giba gyawukanye nze njagala 10,000 nina mitwalo 2. Mukyuse nga bwe mwagadde naye mukono ku mukono. Kati temukyusiza mukono ku mukono kye kisooka. Ekyokubiri waliwo akabanga kano bakayita riba nasia. Bamanyi riba ati kwongeramu. Yiji tampadde 9,500. Tampadde gumu 9,500. Ampadde 2 janga bwe muwadde 2. Akabanga ako kokka bakayita riba nasia akagaanibwa. Ekirala omulala asobola okugamba anti nedda nze nina change naye omala kungulako. Bw'oba olina kyongulako nga nkola ki? Nga nkuwa. Kati change talina kubaako magoba. Kati ate omuguzeeko ky'omuguzeeko akifunyeeko amagoba. Kitegeeza akufunyeeko amagoba mu kukyusa change, mu kukyusiza ssente. Ekirala oli omusajja gwowadde emitwalo 2 n'aziteeka mu kawunta. Anfunyeeko magoba ki? Anfunyeeko amagoba ag'okuba nti ssente zange ziri mbufuzi bwe ku ssaawa eyo wadde mbozikozesa kyayagala. Era ab'emigaati abatambuza emigaati bwe bajja ssaawa eyo nga bayitawo ne bamugamba tusasule, asobola okugamba nti tajja zibawa olw'okuba gwe tonadda. Era zino kwatandikira n'agattagatta n'abawa. Kati olaba bw'atandise no zikozesa kubanga zizze. Kati ogwo omugaso ogwo eshaliya egubala nti gwetongodde okukyusa ssente afunako eki? Anfunyeemu omugaso ate ampoze. Jjukira 15,000 zino zampadde azimpoze buwozi zengendo osasulamu wa bodaboda. Ati kullu kardin jarra naf'a fa huwa riba. Buli kuwola kwonna okuleeta amagoba kuba kufuuse riba. Kati ahadithi zino zengendo okusoma ababadde balowooza nti byenjogera byange nsaba tuziwulirize bulungi zitugireyo ekifaananyi ky'ebintu bye mbadde nnyinnyonnyola. Hadisi esooka ya Abdullah ibn Umar. Qultu agamba qultu ya Rasulallah, nagamba mbaka wa Allah, inni ubi'u al-ibila, nze ntunda eŋŋamiya bilbaqii baqii fa ubi'u bidananiri, olumu ntunda na dinaari, wa akhudhu darahima, ate olumu nenkwatamu dirham. Olaba ssente bwe zaawukanyiza amanya. Kati olumu dola, olumu za Uganda. Wa ubi'u bidarahim, ate olala nentunda na dirham, wa akhudhu dananiri, nenkwatamu dananiri. Kikyategeeza abantu abamu mbakyusiza ssente, oli ajja ne dananiri ze nemuwaamu dirham. Abamu mbagulako goldi, abalala mbagulako dhahabu, abalala ntunda eŋŋamiya ono nampaamu dirham, ate ono nemuwa dananiri mu dirham. Amakulu mu bufunze nkola ntunda eŋŋamiya naye at the same time nkyusa ne ssente mu luganda olwangu. Ntunda eŋŋamiya ate nkola ki? Nkyusa ne ssente. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, uli an-nabiy yamugamba alayhi salatu wassalam, la ba'asa, tewali mutawaana, idha akhadtahuma bisi'ri yawmihima, tewali mutawaana kasoozi kwata ku muwendo gw'olunaku olubaddewo, kasamuwanyisiganya ku muwendo gw'olunaku olubaddewo. Faftaraktuma, ne mwawukana, walaysa bainakuma shay'un, nga wakati wammwe tewali wasigadde abanja munne. Wazze ebintu bibiri. Nabbi amukkiriza okukyusa ssente ku ssente naye ku price ey'olunaku olwo. Kitegeeza nze bwe mba nzize ne nkusaba $1.5 nompa 2 nga 15,000 ngenda zireeta luvannyuma, exchanging rate eyinza okukola ki? Okulinnya. Kitegeeza zino 15,000 zengenda okuleeta ngenda zireeta nga exchanging rate yakyuse. Kati ekyo nabbi yakiganye. Yamuga nti okujjako nga mugulane mu ssente ku ssente, kasita munaayawukana kavuna. Kigambo kya mukadde wange kyakozesa Seka Abubakari Musoko ne Seka Kinobe. Baga ti kavuna mwawukana nga wakati wammwe tewali abanja munne.
kasita ebeera nga price yebaddeko olwaleero walaisa bainakum mashay kitegeeza okukyusa sente ku sente tewali musuubuzi alina kusigala nga abanjibwa oba nga ye yabanja kubanga wa flexible asobola okuba nga asigadde ate yakubanja nakuwako gumu kitundu nagamba nindaamu obudakiika butono okomewo 5 nziku kasita otambula kawungeezi ogira otwalako ezo ekyo nakyo kigaanibwa mulina kuba mwawukana ku mukono kati eyo transaction emuyinza ogitereeza bwe muti omutwalo gumu n'ekitundu n'agukuwa cash era sente za Uganda zigula gumu n'ekitundu ogwa cash ogwa dola kati zino 15,000 zoyagala akuole n'omugamba oluvannyuma lw'eyo transaction nti mpolayo 15,000 kati bwakuola 15,000 ezo naawe bw'oba okomyawo mukomezeewo 15,000 za dola so tomukomezaawo za Uganda kubanga bw'ona omukomezaawo za Uganda ajja kuba yakuwola ng'ataakufunyeeko amagoba mu kukyusa ate n'okukyusa kwali kulina kuba mukono ku mukono tekubadde ku mukono hadisi ey'okubiri omubaka sallallahu alaihi wasallama hadisi ya abi hurayra radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala khaybara nabbi yateekako omukozi khaybara wali entende nyingi nnyo yateekayo omukozi we n'amugamba entende za khaybara gwozivunaanwako oba oli mukozi wange khaybara fajaahu bitamri janibin n'amuleetera entende nga nnungi nnyo ziri fresh faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'amugamba akullu tamri khaybara hakadha entende ze khaybara zonna zifaanana bwe ziti ngalaba zino zisusse obulungi nungi nnyo faqala la n'amugamba nedda wallah ya rasulallah si bwe ziti bwe zifaanana inna lanaakhudhu saa bisaaini ffe kyetukola tuwaayo entende zino ezitali nnungi nnyo ebikopo 2 oba kilo 2 ne bakuwaamu kilo emu eyazino ennungi wa saaini bi3 oba tuwaayo kilo 2 ez'entende ezitali nnungi ne bakuwaamu kilo 3 owaayo kilo 3 ez'entende ezitali nnungi ne bakuwaamu 2 eza entende ki ennungi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'agamba fala tafal ekyo temukikola toddayo kikola bi'ul jam'a bidarahim thumma bta' bidarahim janiba dira entende zo zino ezitali nnungi ozitundemu sente bw'omala okwate sente ogulemu entende zino ennungi zoyagala kati muganda wange sirasozi kanzire ku kifaananyi kitubaddeko kyennyini omusajja kwata sente za Uganda ogulemu emitwalo 2 egya dola bw'omala ogulamu emitwalo 2 egya dola mala kwata sente zino emitwalo 2 ozimuwe omugambe nti ziweereze kyekino kyennyini nabbi kyayogera kwata zino entende zo zino embi ozitunde bw'omala ozitunda ogulemu ki ennungi zoyagala naye towaayo bikopo bya ntende 2 ebitali birungi okuwaamu ekyentende kimu ekirungi tokwata sente za Uganda bukadde 7 bakuweemu emitwalo 2 egya dola ate bagisindike sooka okwate bukadde 7 ogule emitwalo 2 egya dola bw'omala ate ozimuwe omugambe eziweereze omusasule ez'okuweereza transaction ziringa ezifaanagana ziringa ezifaanagana emu eri halali endala eri ki haram endala eri haram kammalize na hadisi eno ku nsonga eyo hadisi ya maliki bun aus qala agamba aqbaltu najja aqulu nga ngamba man yastarifu darahima ani ankyusiza dirhamu zange zino yajja ng'omuntu bw'ava Dubai oba Saudi Arabia najja nanga nti sente zange zino liyali ani azinkyusiza faqala Talha ibn Ubaidillah ono y'omu ku baasanyusibwa n'ejjana Talha ibn Ubaidillah n'amugamba wa huwa inda Umar yali atudde wali Umar ibn Khattabi faqala n'agamba alina dhahabaka leeta tulabe dhahabu oyo gweyagala kukyusa leeta sente zoyagala kukyusa zituwe thumma tina idha jaa khadimuna bw'omala okuzimpa ojja kutuddira ojja kujja wendi ng'omuweereza wange amaze okujja nu'tika warikika fe tukuweemu zino zoyagala eza silver faqala Umar namuga kalla wallah ndayira Allah tokikola la tu'tiyannahu wariqahu
ojja kumuwa silver we gwayagala okumuwa, olina kumuwa silver ye gwolina okumuwa. N'agamba nti latuutiyannahu wariqahu, ojja kumuwa, ndayira Allah olina okumuwa silver we, wallahi ndayira Allah latuutiyannahu wariqahu, olina okumuwa omusajja silver we, aw lataruddanna ilayhi dhahabahu, oba sekyo muddize dhahabu we. N'amugamba nti fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala, nabbi agamba alwariku bidhahabi riba, gold ku silver riba, sente za Uganda ku za Kenya riba, eza America ku za Uganda riba, eza Dubai ku za America riba. Kyategeeza illa ha awaha, okujjako nga mbadde mukyusa mukono ku mukono. Walburru bilburri riba, engano ku obuwunga ku buwunga riba illa ha awaha. Washairu bishairi riba illa ha awaha. Watamru bitamri riba illa ha awaha. Muhadisi na yagamaliza fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf, emitendere gyo bwe gyawukane, fabi'u kaifa shi'tum, mugulanenga bwe mwagadde, idha kana yadan biyadi, senga mukono gubadde mukono ku mukono. Kiki entegeeza wano? Sahabi ono ayitibwa Maliki yajja nasiŋŋaananga Talha bin Ubaydillah tudde ne Umar n'abalala, n'abagamba nti ankyusiza ssente zino. Talha n'amugamba nti zimpe, omuweereza wange bw'anaabazze nga nkuwaamu ziri z'oyagala. Umar n'amugamba wallahi tokikola okujjako nga gubadde mukono ku mukono, kuba nabbi yagamba tetukkirizibwa kukyusa ssente ku ssente okujjako mukono ku mukono. Zino zonna ahadisi zikuŋŋaanyiza ebyo byonna bye mbadde njogera. Kati imma mubaamu riba nasi okukereyesa, oba mubaamu okuwola, okuzza amagoba, oba kubaamu omuntu okugatta transaction bbiri mwemu, ng'ate ebyo byonna byagaanibwa mu Busiraamu. tuyanzege n'akadde katugwenze kulaba tufuna ku masimu naye akadde katuganye, oli omulala tujja kuba tutandikira kubanga manyi ebibuuzo bingi ku nsonga ezo, nane binyina wane tujja bikwatako omulundi omulala lwakiri ebize olwa badde abuuza ku baana bagula emmotoka mu mberi y'ekibanja mpala n'owaayo ate n'oteekayo ssente ate n'omalawo lulala ng'emmotoka bw'ogivuga kiramu lwaki kyanduuza kujja kuba mulundi mulala twongera okubeera nga tubitegera byonna ebyo. Biidhinillah tugenda kikoonako ekyo olulala, ndowooza oba oli abakita bayu takisit oba albayu bitakisit, mwana wattu ate ekyo kyo kikkirizibwa. Ya tujja kujja tukinyonyola bulungi. Niba boda oli agenda n'agula boda ya libadde y'emyezi 5 ne bamugamba bw'oba ogivuga ku mwaka ziba 7. Ekyo kikkirizibwa mu Busiraamu. N'ekimmotoka bwe kitube kiri. Wakadhalika kano kukakonireko ddala ak'abantu abagula obutungulu ne bamwongerako buno oba ogula amafuta ne bakuwa t-shirt oba ne bakuwa sabbuuni. Ebyo tebiina ate bbi mwana wattu mutawaana. Nera abantu abamu babigaana, baseka bammwe bano aba media baseka bammwe bano abatikkirwa gundi social media. Ezo transaction zaawukanye kubanga ze muwadde ssente yanguza amafuta, kati waddembe okunyongerako kyaba ayagadde. Nze muwadde ssente yanguza butungulu, waliwo juzi nalingula ebintu Kaleerwe, omukyala yeshe yakola kunaku lwa Idi, yaddira obutungulu obusoka n'abuyiwa mu kaveera, kati ate n'akwata omulengo n'agunteerako. Ne mugamba ati lwaki buli bwososo kuyima nanga ati mu Abasiraamu temukkiriza riba, kati eyo bagiyita riba abamu, ati yo si riba kubanga ze muwadde ssente yampadde butungulu ne bwampedde benze nditwala kubanga okunyongeza. Era abantu abamu ati zitonyongeza sambuga n'ennyongeza, nedda ebintu ebimu tulina okubyawula. N'olwekyo tugenda kukoma olwaleero biidhinillahi tabaraka wa taala. Ensonga ezo nga muganda efisozi bwazikonyeko ezimu tujja kudda tuzittaanye eya bayo takisit neyo gyensembezaayo ne transactions endala nnyingi ezeetaagisa baganda baffe okubeera nga bazitegeera mu muamalatul maliya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.